bw'oba olabanga okutya Allah subhanahu wa ta'ala kukaluba kuzibu, gezaako okumujeemera. lata'lamunna naba'ahu ba'da hin, ojja kumanyira ddala obukaawu obuli mu butatya Allah subhanahu wa ta'ala ne wanaaba wayisa akaseera, imma ajilan au ajila. Ekyo ojja kukimanya era okikakase, eitha mu kaseera kangu nnyo, wadhalika fi dunya, bukyali ku nsi, oba si ekyo linda Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaakulaga obukwawu bwakyo yawma talqah, olunaku lw'oli musisinkana. فنسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يهدينا وأن يرزقنا التقى والعفاف والغنى لنتقي الله تطيع الله سبحانه وتعالى. كان يكفي السلف kyamaliranga bumalizi abantu abaatukulembera okubeera mu nsi muno mu abo abaali beegendereza Allah subhanahu wa ta'ala okumusanga ku mbeera omuntu n'amugamba bugambi nti tya Allah, n'ategeera era ne yeekomako. bw'ebanga ebadde ensobi n'abeera nga agyekomako, bwe kubanga bubadde bukendeevu n'abeera nga yeerwanako okubeera nga abujjuza. Amma al-yawm, naye olwaleero, nutiilu nafas, twogera bingi, abange tutye Allah, mutye Allah, bino nabiri, naye wala yuharriku dhalika sakinan, naye ng'ekyo tekinyeenya mutima gwa muntu yenna. Al-aasi yabqa ala ma'siyatihi walau sami'ahu mirara, omujeemu asigala ku bujeemu bwe ne bwakiwulira emirundi n'enfunda n'enfunda. nasallallahu alaihi wa sallam. walmuqassiru yabqa ala taqsirihi, n'akendeeza asigala ku bukendeevu bwe. fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. nasalu llaha an yu'inana. أقول لكم بارك الله فيكم بعد المدة، oluvannyuma lw'akaseera nga kagenderedde ak'emyezi, Allah obulungi bwe tukoleddemu Allah abukkirize, n'ebyo ebitusobyeko tumwegalira Allah subhanahu wa ta'ala, ye muyitirivu w'okusonyiwa. wa in kathura dhunub, ne webanga ebyonoono byoyo gwasonyiwa biyitirivu, fahuwa al-ghafur, ye muyitirivu w'okusonyiwa. wa huwa al-ghaffar, ate ye muyitirivu w'okusonyiwa. wa in azuma adh-dhanb, ekyonoono kyasonyiwa ne bwe kiba kinene kifaanagana kitya. fastaghfiru llaha daiman wa tuubu ilayhi, omugezi ebbanga lyonna ebeere nga nkolayo ey'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe n'okubeera nga omwetondera. faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, olubeerera tusabe nga Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe, kubanga nuthbitu ala anfusina, ekituufu twekakasaako, buli omu weekakasaako anta mudhinib, weekakasaako obujeemu, weekakasaako ensobi, ma anta bihi alim, ze weemanyidde gwe wennyini, era z'okakasa nti neeyakutonda Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa alayhi, z'okakasa nti neeyakutonda Allah subhanahu wa ta'ala tezimwekwekako. fallahu ya'lamuna ya'lamu sirrana wa najwana, Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ekyama kyaffe, amanyi n'obufubo bwaffe bwe tubeeramu.
وهو معنا ولبيرنا الله سبحانه وتعالى أبير نفه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه توالي برجة إيرام وكجاكم وجتي والله سبحانه وتعالى أبير ومنفه متسيرا وتتاندك وكتيكا تيكا نوكرووزو كبيرا مبيريو لكننا ناينا مبيريو يونا nga Allah subhanahu wa ta'ala abera naffe mu mbeerezo ezitamuzaata siima mwana wattu nahnu qalilu at-tauba wa qalilu al-istighfar tuli batono tuli banafu tuli bakendeevu bakumusaba atusonyiwe tuli bakendeevu bakumwegayirira kutuddiramu وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وتبا كون لزموا الله سبحانه وتعالى لا بد من استغفار لا بد من الإكثار kitukakatako okubeera abayitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutusonyiwa wa nabiyul huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam المعصوم نبي وفوye yalinga akuumibwa kubutakola nsobi yalinga alungamizibwa ku buli kyonna kyagenda okukola sayyidu waladi adam akira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ebitonde byonna abaana bonna abazaalibwa adamu oba abasibuka mu adamu nga ne adamu kwali sahibu almaqam almahmud nanyini kifo ekyeyawulidde omuddu omu mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bonna kana yastaghfiru rabbahu fi lmajlisi lwahid ma la yaqillu an 70 marra yasabanga Allah we okumusonyiwa mu lutuulo olumu wasahaba nga ne basahaba bakimubalako emirundi egitakka wansi wa 7 amma nahnu nayefa abafaanagana nga bwe tufaanagana ne istighfar wessatu ez'oluvannyuma lw'esswala omuntu zimulema wala yastaghfiru rabbahu ba'da almaktuba oluvannyuma lw'esswala ey'obwetteeka n'osanga omuntu nga tagambye Allah nti astaghfirullah mirundi esatu fama hadha taksir ddala baganda bange obwo bukendeevu bwa ngeri ki obwo bukendeevu bwa ngeri ki akthiru min al-istighfar li'annakum mudhnibun wa li'annakum muqassirun nze nammwe abaami n'abakyala tuyitirize ogambanga Allah nti astaghfirullah 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 wa atubu ilayhi kubanga ekituufu ensobi za Umaru mpitirivu ennone ennene n'entono n'ensobi z'omwami andaba mpitirivu ennone n'entono n'omukyala gwa ndaba ensobi zo mpitirivu ennene n'entono wa yawma nalqa Allah olunaku lwe tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lwe tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su olunaku lwe tugenda okusinkana Allah lwogenda okumusisinkana akulage buli kalungi ke wakola naye ate akulage na buli kyonoono kye wakola ahsaahu Allah wa nasuuhu nga Allah yabikuŋŋaanya naye ng'ate gwe bwabikuŋŋaanyaako gwagenda obbiraga era bivunaane nga gwe wabyerabira ali mu myaka 5 ng'ono mukwano gwange muadhiru Kibuli
bw'omubuuza ebyonoono bye yakola ku myaka 25 la yazkur, mbuusabuusa nti obijjukira. Omwaka gwo ogwa 25 mbuusabuusa nti ojjukira ebyonoono byo. Naye ahsahu Allah, wadde wabyerabira naye Allah subhanahu wa ta'ala yabikuŋŋaanya era abimanyi, era agenda bikuvunaana. Ashabab, abavubuka ba myaka 2, emyaka 18 bye wakola, myaka 17 tokyabijjukira. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Omuntu agenda kwegomba senga akaseera ako kabadde kakyali wala, ak'okusisinkana byakoze naddala ebyonoono n'ensobi. Tuuba beesiimye abo abagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah subhanahu wa ta'ala bamwenenyeza ne bamusaba abaneka abalekere n'okubibasangulako n'abibasangulako, ka'an lam takun, nga biringanga bye bataakola. وخاب وخسر من غفل وتجاهل. arabye era afaafaganiddwa, eyeeragajjalira n'ateefiirayo nga yeemanyi. Agenda asisinkane embeera ezo zonna ng'azisinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu kiseera nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuvunaana na kumusasula. Man jaa bilhasanati falahu khayrun minha ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Noterekera olunaku olwo ebyonoono byo, olunaku Allah lwagamba nti lunaku lwakubeera nti alipootinze ku lwo, ng'alipootinze na bulungi muwa bulungi, naye alipootinga ku lwo ng'alipootinze na byonoono na nsobi, sirinaayo kyengenda musasula okuggyako ebituukana n'ekyo kye yakola n'ensobi ze. Lw'oterekedde akhil karim, lw'oterekedde ebyonoono byo n'ensobi zo, ya lait kale senga rahimta nafsak wa alimta annaka da'ifa وعلمت أنك وأن جسدك لا تقوى على عذاب الله. قال سيبو تقدي نوما نيوم نفبو نوما نيوم نفبو ومبيربو نوما نيانتي ومبيربو كويبوني رسوبي يا الله تقوما تقوينا بقومو. سينو ويتقدي نوما نيانتي ومبيربو تقوينا بقومو كويبوني رسوبي يا الله سبحانه وتعالى. N'okolerera okubeera ng'ogutaasa, naye hayhat nga tulabye okubeera ng'abafuuyira endiga omulere. La tuharriku sakinan. أقول لكم بارك الله فيكم. جعل كبغامبا بعد المدة الطويل
ba'da almuddati at-tawila oluvanyuma lw'akaseera akawanvu انتقل كثير وينتقل كثير من الإخوة والأخوات كل يوم إلى رفيق ربهم الأعلى. جعلك ككسا أخي الكريم نتولرونكو buli kiseera buli ssaawa bajjulukuse bangi era bajjulukuka bangi mu buli kaseera mu buli kiseera mu buli lunaku mu buli sabbiti mu buli mwezi mu buli mwaka bajjulukuka ne boolekera okusinsinkana omulezi waabwe eyabatonda Allah subhanahu wa ta'ala mu baganda baffe ne bannyinaffe. betumanyi ne betetumanyi wa anta shahidun ala dhalik, naawe oli mujulizi ku ekyo. law kunta abdan, senga obadde muddu afumiitiriza, lama khafiya alayka dhalik, ekyandibadde tekikwekwekako. kam dafanna min al aqriba, bameka betuziise mu beŋŋanda abatulinako akakwate. wa kam dafanna min al ashab, bameka mu b'emikwano betuziise. أين والدينا وقد عشنا معهم، abazadde abatuzaala baluwa twawangalako nabo. أين هم، bali liddawa. يا من يفقد والديه، owange gwate alina bazadde babiri. أين والديك، abazadde bo bombiriri bali liddawa. لا شك أنهم تحت الثرى، tewaliwo kubuusabuusa nti bali wansi wattaka. ولا يشعرون أيان يبعثون، tebamanyi di Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda kubazzangulu. أين الإخوة والأخوات، يا من فقدوا أخواتهم وإخوانهم، abange mmwe abafiiriddwa ne muziika abaganda bammwe bakulu bammwe ne bato bammwe. eggulo limu wabadde ne muganda wo ne mutowo ne mukulu wo, naye olwaleero la yakadu yuzkar, tali mu boogerwako. ya man faqadu al azwaj, abange mu abafiiriddwa abakyala. aina zawjatukum, bakyala bammwe abo be mbadde mweyagala nabo mu bitanda byammwe. aina hunna, abaana mu abakyala bafiiriddwa abaami. abaami bammwe bali liddawa.
ya man faqadu al-awlad abazise ku baana bammwe aina awladukum ويا من فقدنا الأحباب mikwano gyaffe gituvuddeko naye mu mbeera eyo abqaaka Allahu ala qaydi al-haya Allah subhanahu wa ta'ala gwakuleseewo okyalabibwa mu balamu waziika abazadde gwe okyalaba waziika omukyala gwe okyaliwo waziika omwami gwe okyaliwo waziika omwana gwe okyaliwo waziika mukwano gwe gwe okyaliwo ماذا استفدت من البقاء ماذا استفدت من البقاء oganyuddwa ki mu kusigalawo baadahum oluvannyuma lwabwe ماذا استفدت من البقاء okusigalawo okwo tutuula n'owooza nti kaakati omwami wange kyafa giweze emyezi 6 ماذا استفدت oganyuddwa ki mu myezi 6 katyanga balwafa هل ازددت تقوى أم عصيانا ويوجد قتيا الله سبحانه وتعالى وهو يوجد بجيب obalani yako oluvannyuma lwa maama wo ne taata wo kuvaako ti maama kati giweze emyaka 3 nga maama afudde ماذا استفدت من البقاء بعدها 3 سنوات oluvannyuma lwowezezza emyaka 3 kikugasizza ki أقول لكم وأقول لنفسي اغتنم كل ساعة يتيحها الله لك ويغسن الساويمو الله سبحانه وتعالى جاك لكرا بعد موتي وانتقال الآخر oluvannyuma lw'okufa n'okujjulukuka kw'omulala gw'olaba ajjulukuse embeera eyo ejja gy'oli mu kiseera ky'otamanyi baqaa'u yawmin okusigalawo kw'omuntu olunaku lumu
kusobola okumuwonya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu asobola okubeera nga yafuuzi, asobola okubeera nga ayitamu ne yeesiima n'atuuka mu ridwanullah, mu kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bibaqaihi, n'okusigalawo kwe oluvannyuma lw'okujjulukuka kwa munne, yawman aw usbu'an aw shaharan aw sana. لكن الأيام، وهذا سر الموت والحياة، هذا سر الموت والحياة. ekyo kyekyandibadde ekyama ekikusike Allah kye yakusika mu kutta abantu n'akikusikira abasigadde nga balamu. إحسان العمل واغتنام هذا الفرصة. إحسان العمل واغتنام هذا الفرصة، kulongoosa mirimu na kwegasa n'akakisaako Allah kaba akulekedde. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى ييوكل mu buli kimu yayawukana n'ebitonde bye. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo mbeera y'okujjulula ebitonde bye n'okuleka byalese nga biramu. yateekawo Allah subhanahu wa ta'ala system ey'okujjulula ebitonde bye n'aleka byalese nga biramu. naye yagamba nti ekyama ekirimu ekyo kubagezesa na kulaba ekyo kigenda kuyamba ani okubeera nga alongoosa enkola ye. ekyo kigenda kuyamba ani okubeera nga alongoosa emirimu gye. ensonga eyo yatuukirira ku ggwe kakyanga ofiirwa abazadde abakuzaala. ensonga eyo yatuukirira ku ggwe kakyanga ofiirwa omukyala. eyo ensonga yatuukirira kakyanga ofiirwa omwami. wakafiirwa abaana 3 5, abamu mubafiiriddwa nga muli bantu bakulu mukuze n'abaana bammwe nga bakuze. hal tahaqqaqa hadhihi alhikma arrabbani. oba ma awratha almaut illa ad-dumu', oba okufa ne Allah okutulekawo n'okubeera nga bannaffe abajjulula bwe batuna tubaziika nga bakumpi ate nga bansonga nnyo gye tuli, oba tekyatulekera okuggyako amaziga. wa maadha yazidu linsan albuqa wa maadha yanfau addumu almayit. amaziga gongera ki ku muntu bw'agakaabye bwe kibanga kye wafuna?
yera guwagakabira gamwongera ki walmayitu yu'adhab bibukai ahlihi alayhi nga n'abafu Allah subhanahu wa ta'ala bamu ababonereza olw'amaziga abalamu gwe basigala babakabira. أسلم رجلان أبسجب بني باسلمك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واحدا باسلمك ونقرموا وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبات نبسهم كليل يوم بقى صلى الله عليه وسلم يوم بقى صلى الله عليه وسلم ناباق الصحابة قوابا ودي فكان الواحد منهما أمكبو ناسانجي وانغا يري مسجى مجومزي مكسينزا الله سبحانه وتعالى نيتو كيتي سيرا نوابيرا ورطارو مونتارو زديني واستشهد omudwoyo n'agenda olw'obujumbizeebwe n'agenda yeetaba mu lutalo olwo era wastashhada n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yamujulirayo. وكان زميله أتمنى غباسلا مكاناye neyesangibwanga yali mugayavu bwatyo mukusinze ya mutonda Allah subhanahu wa ta'ala lakinahu aasha ba'da mauti sahibihi sana naye yasigala oluvanyuma lw'okufa kwa munne ebbanga lya mwaka gumu فإذا هو يموت نيا الله سبحانه وتعالى نام قلاد نام الجلول لكنه على الفراش يتيفير مرتر والدين وبلا يفير كمولين يوم سجوا مرماو ناروالا فإذا هو يموت كما يموت الكثير منا نبانجي وتفا نسأل الله العفو والعافية. فبعد موتهما oluvanyuma lw'okufa kwabwe bombiriri sahaba omubaka sallallahu alaihi wasallam gwe yabawa bagende bawangalire ewuwe idha huwa yarahuma fil manam aba yebase n'abalaba mu tulo ng'ali nabo bombiriri nga naawe bw'oloota taatawo ne maama wo nalabye taata nalabye maama nga bw'olaba mikwano gyo intaqalu ila rafiqi rabbihim al-a'la Allah yabajjulula wa hakadha nahnu naffe tubaloota oloota omwana wo oloota mukyala wo oloota omwami wo oloota muganda bwe yafa nokeera ku makya imma ng'oli musanyufu wa imma ng'oli hazin oba ng'oli munakuwavu. Sahabiyul jalil alota banne ng'ali nabo basatu lakinnahum ala babin min abwabil janna naye nga bali ku miryango gy'ejjana bayimiriddewo bonsatule abafa ababiri n'ono akyali omulamu. faidha hum yatihim atin babali awo nga bajjirwa omuntu ava mu jjana munda nakulawo oluggi faadhina lilladhi kana ghafilan wamata ala firashihi n'akalibusa eyali omulagajjavu eyali atafaayo ennyo ate nga yafiira ku buki yafiira ku buliri namuga nti kalibu. nasalu llaha an yaj'alana min ahli aljanna namukalibusa naggalawo ne basigala ababiri eyafiira mu jihad ate nga yali mujjumbize n'ono yennyini nannyini kirooto bwe wayita akaseera n'akomawo n'akalibusa neyafiira mu jihad naggalawo ne wayita akaseera ono aloota asigadde ebweru bwe yakomawo omulundi ogwokusatu yamugamba nti irji anta
gweddayo ekiseera kyo tekinnatuuka. Ebirooto erubeerera bwe wekibeera nga kituuse ku mbeera ekusanyusa oba ekunakuwaza ennyo, omuntu asisimuka n'awawamuka nadda engulu. Fa idha huwa yastayqif, nga bamugambye nti gweddayo ekiseera kyo tekinnakola tekinnatuuka. Fastayqadha mustaghriban, n'azuukuka ng'ali mu kwewuunya okw'ekika ekya waggulu. Kale jana naye ate oli asooka atya ono mu ki? Asooka atya ono mu jana? N'akinyumyako ne kisaculeetinga mu Madiina, bwe kityo ne kituuka ew'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Bwe kituuka ew'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, kaana yufassiru al-ahlam. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yalinga alootolola endooto, n'ababuuza fima ta'jabun, mwewuunya ki? Ne bamugamba nti ya Rasulallah, abaddu babiri, oli yali mujjumbize n'enfa gye yafaamu yali ya bbeeyi, naye ono yali ate mugayaavu, n'enfa gye yafaamu terina nkizo nnyo, naye ate mu kirooto kiraga nti yasoose okuyingizibwa ki? Ejjana. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyava babuuza ti alaysa kad makatha ba'dahu sana, mwewuunya ki? Tekiri nti ono yawangaala oluvannyuma lwa munne ebbanga lya mwaka gumu? Ne bamugamba nti bala ya Rasulallah. N'abagamba nti wasalla kadha, ogw'omwaka ogumu yayongera ku swala, oli zaataasaala mu mwaka yayongerako essola bwe ziti. Wa adraka Ramadan, mu mwaka ogwo ogumu gwe yasigalawo oluvannyuma lwa munne, yasisinkanibwamu naani? Ne Ramadan. Wa amila n'akoleramu. Ne bamugamba nti bala ya Rasulallah, kituufu owange omubaka wa Allah. N'abagamba nti mbabuulira era mbakakasa ti enjawulo wakati waabwe mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala efaanaganako ng'enjawulo wakati w'eggulu n'ensi. Oli amuli wala nnyo olw'omukisa gwe yafuna okuwangaala oluvannyuma lwa munne ogw'omwaka omulamba. Maadha zadak assana, omwaka gukwongedde ki? Allah gwakulese ng'oli mulamu oluvannyuma lw'okufa kw'abazadde bo. Omwaka gukwongedde ki? Omwezi gukwongedde ki? Oluvannyuma lw'okuziika balo. Omwezi gukwongedde ki oba omwaka oba emyaka oluvannyuma lw'okuziika mukyalawo? Baganda bange barakallahu fikum, omuntu Allah bw'amulekawo olunaku nga yaziise munne esswala 5 zokka zayongera mu lunaku lw'olumu, wallahi zabbeeyi amaama Allah, zabbeeyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kuggwe. Abo Allah be yajjuludde tebazirina ku akawunti zaabwe. N'esswala 5 z'osala olunaku okumanya obuzito bwazo ziwandiikibwa 5, naye ku miizaani ziri swala 50. Allah bw'akuwa ewiiki zibe swala 35. Ku miizaani ziri esswala 305. Allah bw'akuwa omwezi ze swala 140. Ku miizaani ze swala, nasallallahu alaihi wa afia, ezo zaabwa tteeka zokka.
ma balu man yuqimu sunan wan nawafil atoru afana gana atya akole ebyobwete ayongerako as-sunan as-salata sunna akhil fadil kikumalira mumalizi okubeera ng'olunaku lwosigaddewo oluvannyuma lw'abannaabo Allah bajjulula newenenya obutambuze bw'okoze emyaka 3 emabega n'ogamba nti Allah tayakantu nkakasizza ng'abazadde Allah bw'obajjuludde nkakasizza ati nange nja kusinkana obutambuze bumaze ayi Allah wange nsonyiwa fayaghfiru Allahu lak Allah n'akuwanga akuwadde kyasi ya lunaku lumu n'omwenenyeza haqqan bikulli ikhlasin nomukati Allah ekyonoono nkimaze nkirese ayi Allah nsonyiwa Allah n'akusonyiwa obutambuze obw'emyaka 4 kyabbeeyi kyabuvunanyizibwa buli lunaku Allah lwakulekawo buli wiiki Allah gyakulekawo buli mwezi Allah gwakulekawo buli mwaka Allah gwakulekawo emyaka Allah gyakulekawo giteekwa okwongera value kugwe mu maaso ge yakutonda Allah ekiseera Allah kyakulekawo kitono oba kiwanvu beera mugezi kyongere value kugwe kikwongereko value olunaku lw'olisinkana yakutonda Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu nabiyyu lhuda khayrukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu bagana bange ne banyinaze omulungi mummwe Allah gwayagaliza omulungi yoyo gwalekawo namwongerayo olunaku namwongerayo ewiiki namwongerayo omwezi namwongerayo omwaka man anta gwani Allah gwayongera omwaka nga yakbidu arwaha salihin nga watwala emyoyo gy'abaddu abalungi emyoyo gy'abaddu abalongoofu man nahnu la takhsir alwaqt tofiirwa kiseera tomanyi di mata yafjauka malakul maut Umar Tabadi nawe omwami andaba tomanyi omukyala yenna tamanyi di lwagenda omuzinda mu nzinda gyatamanyi hadhimu ladhat omukaya w'ebikaawa w'ebiwooma كان أخي عبد الكريم كثير ترداد هذا الحديث عبد الكريم سيتم يرمي تلفوا قدنا حديثه غباتورا ما سوغا فيغا تغامتي اكثروا ومبكى يغام صلى الله عليه وسلم يغامتي اكثروا من ذكر هذه اللذات bagana bange muyitirizenga nnyo okufumiitiriza n'okulowolereza kwoyakaya ebyo byonna bimuwangaliramu ebibawoomerera wallahi tewaliwo kubuusabuusa olwaleero ali mu myaka nga naye yamukyalira olwaleero wetwogerera mu ggwanga ekiri ku mimwa gy'abantu buyitirivu bwa accidents eziyitiridde okutwala abantu era abantu beebuuza titukoze tutya okukendeeza ku bubenje obuli ku nguudo yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam min alamati saa
mubonero obulambika enkomerero okubeera nti ejja kubeerawo esembedde mwe muli yagamba nti wayakthuru lharaj, wayakthuru lharaj, ekigambo ekiyitibwa haraji kigenda kuyitirira. ne bamubuuza nti wama lharaju ya rasulallah, ekiyitibwa haraji kyeki? n'abagamba nti almautu au lqatl, okufa kw'abantu oba okuttibwa kw'abantu kujja kuba kungi. n'abategeezebwa okufa, anta minuhum wa ana minuhum, oli mubo nange ndi mubo. bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala kyakuleseewo ng'atwala abantu mu bungi, ng'abakwetoolodde, abakulinako akakwati n'abatalina bagenda, muganda wange okusigalawo okwo kubeere n'omugaso omunene gwe gukyusa ku mbeera zo. yongera value ku bulamu bwo mu lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwakulekedde. wa illa okuwangaala ko tukulina makulu. aquluhu sarahatan, nkwonkyogera mazima. olunaku lweggulo nabadde nga ntambula, imaamu omu nankubira essimu nga mbuuza ku mukwano gwe. n'agamba seeka nina omukwano gwange musaze wange. kale nga bw'omanyi bino ebyekivubuka, alina omuwala gw'ayagala, yakamuzaalamu abaana babiri, nga ti masha Allah, naye mu ngeri eyo naye ayagala kulongoosa, naye abazadde bakyagaanye, bazadde bakyagaanye. simanyi twala tugende, sheekhe akola atya? namugambye nti akhi alkarim, ako kabonero akamala okukakasa nti ono ebbanga lyeyakenda ku muwala oyo ddene. naye tewaliyo nsonga emu muntu Allah subhanahu wa ta'ala jajja musinkana nayo. Allah agambe nti wamma tewalina alternative okujjako okusigala ng'oyenda ku oyo, baagaana okumukuwa kakati ate gwogezaako. olwenda lumu ku mukyala lumalira omuntu Allah okumuteeka mu muliro gwe. naye ffe twenze n'obukakafu buubwo tujja nabwo mu maaso ga Allah. buli lunaku Allah lwakwongera oyongera kwenda. buli lunaku Allah lwakwongera oyongera kweyongerayo na malaayawo. wala nara bidhalika ba'sa, tetukiraba mutamwana. buli lunaku Allah lwakwongera oyongera kuyita bwereere. olwaleero talks eziri ku social media bantu bawolereza bayita bwereere, bakunamira bantu. n'abaana b'obusiraamu bakunama bayita bwereere. buli lunaku Allah lwamwongera ayongera kuyiiya butya bw'ayongedde kubeera nga yufutinu nnaasa. bannyinaffe batambula ura, batambula bwereere.
buli lunaku ashabu na mikwano gyaffe gyetuwangaala nagyo. Omwaka oguwedde yali tasaala, wamazdada illa tarukan lissola, beyongera butasaala bongerako zatasadde ne excuse yaabwe, eswala ekyannemye. Swala mmwe Katonda yagibagondeza naye nange munsabire. Buli lunaku Allah lwatwogera, Allah gwe yabadde abanja 5 jjo ayongeddeko ez'olwaleero Allah mubanja 10. Wala yara bidhalika ba'sa, talabawo obuzibu. Amaze omwezi nga la yukallimu walidayhi, nga tayogera na muzadde we. Muzambi omubaka sallallahu alaihi wasallam aliyateeka mu bazambi 3 agasinga okubeera amanene. N'olwaleero bw'omugamba tidde wa muzaddewo omutebenkeze, oyingize essanyu mu kifuba kye. Ayongera kukakasa nga ye bwe yayawula n'abazadde abamuzaala. Omukyala ali mu kwewaggula ku mwami we, omubaka gwayogera naga nti abantu bangeri 3 eswala zaabwe tezibuka matu gaabwe. N'ateekamu omukyala ajeemera bbaawe. N'olwaleero abozezza omwezi, eswala za mwezi tezisukka matu ge. N'olwaleero akukakasa tavudde wa musajja oyo waali, naye akukakasa nti akyali mu bujeemu ku mwami. Allah yabuuza nti aina tadhhabun, mulagawa fa aina tadhhabun. Entambula efaanagana bweti. Buli Allah lwatwongerayo olunaku, buli Allah lwatwongerayo ewiiki, buli Allah lwatwongerayo omwezi. Fa aina tadhhabun, entambula eno etulazaawa. Attujar, abasuubuzi, aklatu riba, abaliba riba. Omubaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam ti dirhamun min riba, siringi 10 olwa riba, olwa interest, omuntu okubeera nalwo nga alukozesa, a'zamu inda Allah, lunene mu maaso ga Allah, min 36 zinya, okusinga omuntu ayenze ennyenda 36. Siringi 10 lw'okozesa olwa riba. Omuntu akoze ekyonoono eky'obwenzi emirundi 36 ali yaddeko mu maaso ga Allah, ono alina mutwalo min riba. Omulala alina kakadde min riba. Awala baweerebbwa bukadde millions and millions eza riba muzitwalawa. Ayuha zalama, abalyaza amaanya, temwekwatibwa kisa. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala walyaza amaanya fulanu min annasi 5,000, okyanoonya ate owakakadde naye omulyaza amaanyi. Kam indaka min salawatin, oyina mmeka mu sala ezo ze weetegese okusasula nazo bano, kubanga yaatuuna yauma alqiyama ng'ozze n'essala zo nga nabo bapaakinze wali. Fayukhadhu min hasanatihim, Allah akwata essala zo nga bw'abasasula. Buli Allah lwatuleseewo tweyongeddeyo kwezikiriza. Tubeere mu kiseera
ekyokwegomba al amwat fafirru ila Allah. Mu Qur'ani Allah yatubuuza nti tulaga wa entambula gye tutambula. Aya yawaggulu yagambye nti wayuhadhirukum Allahu nafsahu. Allah abeewaza, Allah abeewaza entambula gye mutambulamu. Amagezi Allah yatugamba zonna aya Qur'aniya. Allah yagamba nti fafirru ila Allah inni lakum nadhirun mubin. Nga mwandibaddenga mudduka kudda eri Allah ayina obukendeevu mu ibada ng'ozimanyi Allah subhanahu wa ta'ala azikulagira fafirru ila Allah. Wandibaddenga olunaku Allah lwakulekedde gwe yasse. Allahu akbar. Buli watugenda ekiro nga bw'olaba tugenda ekiro kino tugenda mu buliri ne twebaka. Yakbidu alladhi qada alayhi almaut. Allah ayisizaayo n'atwalirayo abo beewandiiseeko obutakisuka ekiro kino nga beebase bwebazi. Wa yursilu al-ukhra ila ajalihim musamma. Bukeera ku makya n'owawamuka ne weerowooza nti oli mugezi naye nga Allah akuzzizza. Bw'obeeramu akategeera Allah n'edduwa n'ogisoma alhamdulillahi alladhi ng'atendezebwa Allah oyo ahayana anzirizza obulamu baadama amaatana ng'ambadde nga mayiti ng'ambadde mufu. Ngambadde mufu. Allah bw'abanga akuddiza olunaku bw'otyo, olunaku lwakuzuukusizza nga toyitiddeeyo, lwandibadde lukuyamba okubeera nga abadde tasaala wandibadde otandika okusaala. Lwe lwandikuyambye okubeera abadde n'ekyonoono wandigambye nti nasimbyeyo ekitooke keekadde nkozesa omukisa Allah gwanzirizza okubeera nga nkyusa mu nkola yange. Netasdaadu utuwan wa inaadan wa isyanan. Weeyongera kubeera nga ojeema, weeyongera kubeera nga okola byonoono, oyongera ku bye wabadde nabyo, nga wallahi n'obudde n'omukisa gwe yakuwadde ekiro tewagukozesezza. Inna Allaha yabsutu yadahu billayl. Allah ayanjuluza emikono gy'ekiro liyatuuba musii annahar, asobole okuddiramu oyo yakoze obujeemu eyayonoonye obudde obw'emisana. Wayabsutu yadahu binnahar. Allah era n'aleka emikono gye ng'ajanjuluzza obudde obw'emisana liyatuuba musii allayl, asobole okuddiramu eyakoze ekyonoono ekiro. Omukisa tewagukozesezza, abaddu bagukozesezza. Allah bwe yayogerako nti wa bil ashaari hum yastaghfiruun, obudde obw'ekiro abategeera wa gye balaga, abeetiiririra babeera mu kwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala abaddiremu. Naye ma kunta ma'ahum, tewabadde mu bo era tobeera mu bo, okujjako okwenyumiririza mu kitali kituufu. Nze bwe ngwawo sizuukuka nzirangulunkeera, ne kibeera nga kya bbeeyi ekyo. Abaddu batudde ekiro bakaabira obukendeevu bwabwe
mu kiseera Allah subhanahu wa ta'ala wasonyira gw'ofuluuse n'ebyonoono byo ate bw'omala ne wenyumya bw'omala ne wenyumiririza mu ekyo era olaba ng'oli wa bbeeyi. nasalu llaha alafu walafiya. kyabbeeyi akhi lkarim, ekiro oba omusana oba olunaku olulamba oba ewiiki Allah gyakwongedde n'akulekawo oluvannyuma lw'okutwala abo baatwala buli kaseera mu bungi, oteekeddwa okulaba nga kyongera value, kikwongerako value gwe wennyini wakati wo neyakutonda Allah subhanahu wa ta'ala. imma imtithalan li awamiri llah, mu ngeri bbiri, mu kuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakulagira. gezaako akhi lkarim, utruku lishraka billah, muleke okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'obukaawu bwakwo mukuleke okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. endowooza gye mulina kugwa mugikyuse, ey'okulowooza nti ye solution y'ensonga zammwe. alfaraid, ibaada ez'obwetteeka muzikole. temumanyi ma ba'da ghad wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut. temumanyi. Umaru tamanyi, naawe tomanyi. omukyala tomanyi. abadigize abanywi b'omwenge, abaakaaba amaziga nga badigize bannaabwe bafiiridde ku boat cruise wano mu nnyanja leke Victoria, n'olwaleero kyabongera kunywa mwenge nakuyita bwereere. kale nga kyali ekimala buli yenna abeera mu mbeera eyo okugamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukukwata. naye mazdadu illa inadan wa isyanan. gwomanyi buli yonna gye banywera gye bacakalira, gwe Abdullah, gwe Abdul Karim, gwe Yahya, gwe Fatima, gwe Maryam, gwomanyi obwo ebifo bya buli obwononefu buli kimu gwokimanyi gye kibeera. nabadde nina ensonga ey'okubiri gye njagala okubagamba nti ng'ebyo byonna tubyogera, iyakum wal ightirar bil jamaat. mbeewaza omwami n'omukyala nga bwe neewaza omutima gwange, nga bwe neewaza nze ku gwange Umar, nkwewaza okweyinula ne guruupu yo. njala kugamba te anta fardan, bino nga mbyogera njala kugamba nti oli bwomu bwa namuligina. la taghtarru bil jamaa, teweeyinuzibwa, tolabankanyizibwa n'obungi bwaba no bwe bubeera mu mbeera ezo ezitaliimu kutegeera ya Batonda, ezitaliimu kukyusa kunneeyisa, ezitaliimu kwegasa na buwangaazi Allah bw'abalekedde. kuba oyina munno oba banno 3 5 bwe munywa nabwo omwenge, bw'obeera nabo n'owulira ng'oli faruhan, era mwekubira essimu, owange oliwa ng'okeereye. togwana kweyinula na munno.
لأن الحقيقة olwokubanga amazima n'ekituufu kiri nti anta fardan oli bwomu. in ataha Allahu lana alfursa, Allah bwali batulekedde omukisa tulitandikira ku ekyo. Naye nkugamba nti kakasa ti omukisa Allah gwakulekera oluvannyuma lw'okujjululawo yakulya okumpi n'ali ewala gwe naakuleka ng'oli mulamu, gugwana okukugasa okubeera nga gwongera value kugwe wakati wo ne yakutonda Allah. Fafirru ila Allah, buli ntakera, buli nkya, buli ssaawa, buli wiiki, buli mwezi, buli mwaka duka ng'otambula ng'odda eri Allah subhanahu wa ta'ala, imtithalan li awamirihi, mu kugezaako okuteeka mu nkola ebyo Allah byakulagira n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wajtinaban li nawahihi, ne mu mbeera ey'okwesamba n'okwefubako okwewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam byatuziyiza. Inna amamakum ayyama wa'ara, nga mumanyi ti mu maaso w'olaga waliwo ebiseera nga bizibu, waliwo embeera nga nkaawu. La yujawizuha almuthqalun, abagenda okugituukamu nga beetisse ebizito tebajja kuyitawo. wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. wa salamu alaykum.